Yes mukasi akantu olekedde kyalweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe. Njagala wekanye naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu moto nabo surprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka jinkoma kyokoma nono mbadyawo naleta olwobubutuka omwanono nayiwowo mugwakimpwaja mupomelanze zo surprise ataka tezireta hatataka wabulonina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabulonina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wasoma wakenkuga nkutyanze sebo wanjiga bwe baali basoma ku Shaka Zulu nga gwosoma nze hitila musoli nga gwoli kunze sikugamba byenjagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku byamasala tulabye nga tujja tuyingidde Jinja Town. Tuli mu kuyingira Jinja Town. Abatulaba tuli Jinja Town. Guess what? Tuyingiddewo yeffe the surprise team. Ababanyiiza nga bwe tubasanyula. Jasi wakyegendereza ekyo ekintu. Waba gonyiiza naga bannange Shifa wantam. Ayenkya n'asanyuka kati muna era ensi bwetyo in real life. So naye nga ekiriwo tulese surprise. We've come to Jinja Town. Tumuyingidde. Naye nga ekiriwo Mukama waffe yatutumye okuleeta surprise. Ndowooza yalabire tujja kimukolera bulungi. Ali tamaze ne yeesitukira. Ate amaze ne yeesitukira najja. Naye nga abalungi abatulaba tuli mu Jinja tuleese surprise. Faruku yagambye Shifa bambi omba musobola okunfisiza akadde era tukedde surprise nga Shadia ku Valentine. N'agamba tulete surprise egamba will you be my Valentine era gye tuleese nga kibuuzo nga bwe tuzze tukikola but leero it's Valentine tuleese will you be my Valentine. Kambuuze bwe tukwata wano the shops are finished and the boutiques ziba ziweddeyo. Okay. Kati tuyingiddewo naye nga neewuunyiza nti ate yatutumye ate naye ali mu Jinja. Atukubye surprise yagambe tuleetera ffe twatambudde byaffe. Kankubire Faruku. Bimpeddeko. Iye lutankome yennyini Faruku. Bagambe erinnya ndyogerawo lutakome oba lutankome. Hello? Wanje? Yaddala oli mu Jinja Town? Iye. Bannaayo. Kakati anti njagala laba boda we tweka twelinaanye naye nze olumu Jinja sijawula eno street bagiyita waliwo nammwe ebyo byonna bingi tebalagirira muntu bati eriwa tuli ku luguudo oludda ku Ministry of Health wandibuuziddwa. Luguudo oludda ku Ministry of Health. Yes. Tubuuza bano kuba boda tubuuza kyennyini mugamba boda. Oluguudo oludda ku Ministry of Health. Tulinaanye Rubies, petrol station gye bayita Rubies.
Just kali akapande kaliko space screen is what? Aizo okwata keza birala. Hello. Wanji sebo. Oliwa. Wano ndabawo Case Medicare. Olaba nga ku Rubies. Oli ku Case Medicare? Ku Case wenyini. Ndabawo akapande Case Medicare. Wenyini wano wali stage ya border. Kakati kyoba okola. Yimirira awo katumulagirira ajja awo wenyi. Kale sebo tweyanza. After Rubies then mu masa. Okuba eriweta. After Rubies wali okuba eriweta wano. Wali akapande ka Case Medicare. Kale. Kikambwe naye nga abatulaba bebyo ebiriwo kati naye katugambe ensonga zate lwaki ali mu Jinja right now kikabuka katusabe gwe tugenda okusurprisinga nga gyali kale waliwo nno bye batutumye ejjaasa okugula betannagula mukama wa uyazze tugende wali tulabe bannange mubeereeko temuvaako naye nga mbajjukiza nti Hypex Studios bali Busaabala Road najja Nankumbi niya Cobbins Motel ye beekwate mukwano ku lw'ebifaananyi eby'omulembe tugenda kwejjusa bakuba ebifaananyi ebirungi ennyo ddala ye era be baakubyeko ebifaananyi bya Valentine batenda butenzi bakuba ebifaananyi ku mikolo gyonna bakwata ne vidiyo z'omukolo basange ku 0789 343802 oba basange ku 0754 192434 babayise Hypex Studios ku ebifaananyi ebirungi ne videography. Posh Fashions and Bridal bali kushare ebulenga balina engoye ez'omulembe zonna ezikola ku mikolo gyonna beekwate togenda kwejjusa bali ku 0702 56 21 57 mubeereko temuvaako katandika butandisi. Banna kati Faruku oli mulavu owe jangu eno side wannange bannange abalungi abatulaba naye bane Faruku okola otya ekintu ekyo n'otutuma ate naawe noweerinnyira n'ojja tubadde surprised tumanyi already watutumye tukimala ogenza okunkubira mbwalo ndi mu Jinja munnange bwe bitu bibiri olw'ensonga tibana ono mukazi mwagala nabadde sobola kuleka ate gojje wekka kati bannange ku bombi oyagala ani Faruku watugamba tukusalirewo anti kati olaba nawe nagamba nti nno network zinsalirewo aba online kakati kino nkikoze olw'ensonga lwaki Jessica namuwa nnyo obudde bungi ate bwe saawa Shadia kati tegeeza tubeera bwe bituuka mu kulonda tuba twekubidde side emu kakati Shadia tomuwadde budde bantu mutegeera kyogamba ate n'abalonzi be si basanyufu nti twekubira side emu twekubira side kakati leero nzize wa Shadia Shadia naye Jinja Shadia naye mulabeko ate mbeeko n'ebigambo byange byenjogerako naye nga ndi naye naye omanyi tomulabangako nsimulabangako baluniza ebbali tebakulaba gwe Faruku soko ombuulire Shadia wamulabako oba tomulabangako Shadia simulabangako temusinkanangako Faruku olimba leero gwe gusoose Faruku olimba tugamba amazima nange onnimba sikulimba mami Shadia simulabangako leero gwe gusoose njije mulabe Faruku layira wallahi jimaleeyo wallahi layira nti wallahi billahi tallahi tolabangako Shadia wallahi bitallahi silabangako Shadia soko buze kubatulaba kati banna abatulaba nyongera okutwala omukisa guno okubebaza kati ku mulundi guno nzize wa Shadia era tiimu Shadia muwage Shadia yonna gye muli
muwage nzizeeko ewa Shadia mukyaliteko mulabeko mbadde njagala leero mbeere Valentine we ate yolooza ye anaakyagala ekyokuba Valentine we kigambo kitya ku baaluuni Shadia will you be my Valentine yes kati simanyi Shadia oba she's will be my Valentine n'ekirala abalonzi abamu bagamba tebabitegeera bye tuliko mbu singa bagambako mu luzungu tebamanyi Luganda anti kati today I want to know how Hamwai can be Valentine's Shadia. Yes. Yeah. And they are confused because they have been seeing Jessica. You explain to them. Jessica. Jessica, even Jessica love me. But I love her because I don't know who has love more than each other. So you want them to do what? To decide. Tabagambe bulungi. I want to decide. I want you all to vote and to make a vote. To choose for you. To choose for me a good wife. Okay. That's why. That's why I'm here to meet Shadia. Yeah. Where tuli wankozi we are where? We are at Jinja. Yeah. Ate she's at work right now, but I need to call her and I see whether she will accept to meet us. Not so? Okay. So let me call Shadia. Naye bannange kino kyogerako ki ku bboba lya Jessica olowooza tanyiige kigenda muyisa kitya? Nga Jessica simanyi oba alina ebbuba oba talina bbuba. Hello? Anjina. Salamu alaikum. Alaikum salam. Okay, anti sagadde kumala gatuuka awo nga nja nsooke kukubire naye nga ndi kumpimpi like 5 minutes awe. Wanje? Awe onotuuka ng'onkubira ngenda fuluma. Nanti mbulayo eddakiika 5 okutuuka. Nze kale anti mbadde saga kumala gatuuka sinsi oli ku mulimo ne ng'aka nsooke kukubire naye nga just no okusinziira wendi just dakiika 5 mba ntuuka. Okay, kale. Hey, eryo eddoboozi lyani? So, don't you think Jessica is going to be jealous and annoyed and Team Jessica will abuse us? Team Jessica bavumi bebasinga ovuma, Team Shadia bakakamu. So Farouk, you are putting me in trouble. Ndetedde ebizibu ku nsi kuno. Naye, what do you think of them? Now I think I'm going with who willing to love me. The true love. Who going to give me true love? It's not about you, whom you love at heart. It's about who will love you back. Yes. So people have been saying that you're in love with Jessica, you forgot Shadia. No, I'm not got Shadia. I'm not forget Shadia, but Shadia, I love that girl. I love her so much. What of Jessica? Jessica? Even Jessica, I love him. I love her. Era ye Jessica him kuba oli him si ha. Okay, bannanga abatulaba kati banna nze nabagamba leero tujja kukola jasa zinaki Team Shadia ote ozina kya mazina nabagamba mujja naye n'ebintu by'osanyusa buli omu banna ebizibu tugezaako kati obudde buno katulabe empisa z'aba Team Jessica we muneeyisa katulabe leero naye nga Valentine eno banne tubaagala nnyo mwenna muli ba Valentine bange mbayagala okufaako obufi tuli wano ebimuli katugire nga tupozinga n'ebyabakiraya nti ba Farouk naye nga kati Farouk soko mbuulire kati obudde buno kubanga woositukidde ndowooza ogenza olaba nga sijja kikola nga bw'oyagala
kati mbuulira nkikole ntya obudde buno Shadia wuyo agambye waali ekisooka gye tulaga mmanyiyo twamukyalirako dda mmanyi ku mulimo gy'akolera mmanyi n'ewaabwe gye bamuzaala kati dobadde yankikole ntya kakati mami kyenjagala okikole bwoti ng'ogenda genda onsookeyo nze nsigale mu mmotoka ogenda kwekweka nsigale mu mmotoka mubuuze ekibuuzo kyange wabaana ki kubira essimu togenda mulaga nti wazze naffe ogenda laga oli ddundu ndi ddundu onkubira essimu mubuuze ekibuuzo kyange bwaba mubuuza otya Shadia will you be my Valentine kati kisinzira ansa gyanaddamu eyinza oba yes oba no naye bweba nno ogenda kukola otya sirina kyakukola nga batugoba dda kuba tuzize emisango ku misango mingi tuzize emisango naddala jaaso oyo tuzize emisango mingi ku Shadia ne Shadia saagala nnyegire saagala toba afunemu embeera muwala mwagala nnyo nnyo kyatayinza kukkiriza ate Jessica mwagala naye neefaluku nkulabiddeko ebintu naye ng'ate bwe bukya ne bagamba nti owasa abawala babiri nze ku saidi eyange mba sinaba kisobola kugamba bamanaginga yagala obudde buno tuli ku search ya mukazi omu we are searching for a one girl a one wife we are searching for a one wife bannange mutwegatteko temubiteeka mu feeling temunyiga nze njagala abantu I love people njagala abantu sisosola abantu buli muntu mutwala nga muntu lwe ninanye Jessica ne muvuma kati ate banayetera lwe ninanye Shadia hatu mugendo olaba era namo bajja kunvuma kitegeeza sisobola sanyusa buli omu olaba ne Katonda leero namusanyusa leero oli namuwa ku bizibu mbutuufu waliwo ofuna ebizibu nomala ebbanga nga n'okusaba tosaba nga wanyiiga wali onyigiddeko Katonda nze mukwano nali munyigiddeko nenzigwamu amaanyi neŋŋaana Katonda nedda kati ate leero nze munnange bisaati waabwe kale olina b'otumirako ntumirako abantu bebakka bonna nentumirako era bagambe ndi eno laavu ekyayinzunza laavu ekuzunzizza nentumirako Segujja stage supermarket nentumirako Peter King bagamba obudde bonna omukyalo omutuufu tumuleeta era kituufu obudde bonna tunasala waani naye omukyalo omutuufu beetegeke okuba akalulu waliwo ne mukwano gwange awo avuga tippa bannange atugoberera nnyo buli episode eddako buli ki episode eddako ambuuza nnyo nti tutuuseewa njaluyiga Jessica nkozeemu omulimu mami yeebale nnyo mwebaza Jessica nkozeemu omulimu gw'okunjigiriza thank you so much okay nentumirako kisobo alisodde new n'otumirako ani nentumirako kisoboka group organization nabo batulaba batulaba batufollowinga nentumirako abantu bebaka mami wange awo atunda amatooke ku Kyeddundu obudde bonna muleetera omuwala ate agenda okubawa ekitiibwa gwe baneekwatagana obulungi oke mikwano katugende ew'omwana muwalaani Shadia ogenda kwekweka kakati bw'amala otuwa ansa nkomewo wooli ombuulira ekiddako yes kuba kati oba yino okuntwa kuba tombuulidde nti after bw'amala otuwa ansa tuzzaako ki anti era bw'amala okutuwa ansa ng'eri soke mbe nga musiibula nzije gy'oli twogeremu ombuulire tetuzzaako nkubuulire tetuzzaako era ndaba ebirabo wamutegekedde bingi ekimuli keeke naye oyagala tusooseeyo kino musooseeyo kino ekiriko ebibuuzo kiriko ekibuuzo ekyo kati mubuuze kati wananziramu ansa nti she will be what my Valentine nga ojjanga statement kanyuma okavudde eno lumu mpaka ku Valentine katandike if answer me nti she will be my Valentine yes
Then come for me. Okay. Then I come for you from the car. From Chokanza the car. sinafuna bimuli zino essaawa zigenda mu meka. Essaawa zigenderera. Mbula okujjako data nimelaba abaana bali ku postinga jasi. Naye kasita ndaba ku byaba client. Naye nga baba Manchester beeyongera olumya aba Arsenal. Kale katugende ewa Shadia awa Sweet Mura. Era nga tubagala nnyo abalabi baffe. Ekintu bannange mukisusizzaamu obusungu naye tetubanenya because you love us, that's why munyiga, and because you love Farouk mumwagaliza ekisinga kyovola n'ekirala jasi bakola batya okulonda bakole batya abatali ku ground wekwate ka video kwate obanyonyole wekwate ka video olonde omuntu gwoyagala bwaba Shadia omuntu akutte essimu ye bwati oba bamukwata tugeze ndi timu Shadia ng'oli timu Shadia wekwate ka video ogambe nti nno nze ndi timu Shadia amannya agange nze Jasi nsinzidde wano njagala nnyo Shadia era akalulu kange gwe nkawadde nsinzidde nonze Shadia olw'ensonga bweziti ng'otuwa ensonga zo tofaayo ba video mpanvu leeta mbannyonnyole Jasi bannaye ngenda kusala omusaala mukwano weekwate video bwoti nga mwoli olabika abamu bakwata video nga tomulabamu oba simanyi oba bakukwate ng'oyogera eddoboozi liri waggulu twagala battabululu ate only banange video mziwereze ku 0702 56 21 57 ne ku 0782 nedda banayisa Jasi ngenda kusala enesimu okimanyi eya 10 eri bize video abamu tujazima ensingo ziraba muwereze ku 0702 56 21 57 okwate video mikwano tubongeddeyo tetuyalonda Sunday eno tubawadde week emu mukikole by Sunday ja mubere nga mukikoze muziteeke ku 0702 56 21 57 bokola video nga deposit tetuliwuli akalulu kaba kafudde okwate video gambe nti nze gundi Nancy Kombi Stella nsinzidde wano nze ndi timu Jessica lwansonga Jessica agenda kuyamba ati ku Farouk agattako bwati ne bwati era nga video eno ngikoze okusinziira mu kitundu bwe kiti asinza video nyingi ko tugenda okugattira obululu bw'abantu abali ku ground eddundu kitegeeza ne woba Masaka ne boba Mbarara kitegeeza toli ddundu abeddundu be bali ku ground abatali ku ground that is when you're in Jinja, when you're in America, when you're in Saudi ale ntwagala kalluka befe amangamba ngenda kabba bagamba oyinenkwe bwe bagamba nyinenkwe ngenda kabba kakati obutabba kalulu kano abantu bonna bagenda beerako nga video zino bazikola ki baziraba bwe babala nti eyo video emwezze bbiri tutandise tusimbudde wolabira video eno tandikirawo gwolulaba video nolaba akalango kano gweyita osaana okugamba mikwano gyo wadde abadde tagoberera story ng'omugamba mukwano jangu onkolere video weyite tiimu Jessica oba tiimu tetufaayo kuba tetulina naffe kakebera okumanya ono abadde atulaba oba tatulaba gwe mu nju yammwe mulinza oba mubeeramu abantu 100 ng'oyagala londa Jessica oba ng'oyagala londa Shadia gwe tofaayo kwata abantu bo bonna 100 obagambe bakole video zijje tugenda kubala video nga mwenna muzibala nti tiimu gundi tufunyeyo video tiimu gundi tufunye nsobola ogikola emirundi ebiri nedda buli muntu video emu era making sure nti bwoba oweereza video omuntu omu onyonyodde byonna finished buli muntu one video ate kati olwo mutandise okubba obululu kati omuntu omu akole video 10 ate omuntu omu obeeramu oti abantu 10 kitegeeza naye nga woba olina ab'enjuuyo nga mugirimu 2 gosobola okulikodinga abantu b'enjuuyo emirundi ndi oyagala ndowooza tukigonzezza engeri gye tusobola obala obululu buno kitegeeza nti Jessica waafuna video 10 nga Shadia afunye 8 era ziba zeebala nti wano video 10 wano 8 enamba zigende ku 0702 messages zigende ku 0702 56 21 57 no audios no voice notes
we want video omuntu gituulemu oyogere era bwe muba couple omukyala asookola video eyebeemu n'omwami asookola video eye nteesezza bubi nteesa nnungi nnyo obululu tujja soobubala tujja sobola okubala kale kati ne Shadia katomuwa obudde kuba tetwagadde ttiimu Shadia bagambye nti Jessica buli lunaku gwe muleeta we love Shadia too nze bonna mbaagala njagala nnyo Faluku ate mwagaliza essanyu so katusimbule tuve wano enamba gye musindikako video 0702 56 21 57 zombi enamba bujjo tuzibawa but use Airtel number send videos tusimbudde tutandise come with me ne Shadia n'atukuteeba tumugambe n'ebyo teeba anti tulina tukayo tumugaye teeba olozani atutumye okugamba nti will you be his valentine tumugambe Faluku baba akugoba dda ikyunga nakyo nkimanya ng'oli mugumu nnyo bannaye nziraavu gye ntuusezza kati naguma omutima naguma omutima ekijja mukama kyandeetera kyekyange nowesala ka red bulungi ne bulaka bekatyo so demio nange mane mujje tugeneze mane manyi ku tiimu tekuli balonda kuno jasiro kizibwa kulonda fe tuli nyuto anti era ndi waddembo kunga abawagizi banna kati anti bw'okitegeeza bw'okunga awo nange mbeeko benkunga fere tukunga fere tulonda fe tuli nyuto we love each and everyone. Okay guys, thanks for watching. Bajukiza Apex Studios bali busabala road na jana kumbi ni Yakobins Motsokra ifananye birungi ne videographer ku mikolo jonna. We can't wait for Faluku to get a loved one, a wife. Musoke mule ku bifana bana etufudde Shadia yankubira. Shadia mkwano. Yes, ndi kutuuka dia. Waliwo ebuzibu? Ndi kutuuka. 3 minutes kati. Ayo badde kuza kutuuka. Kale dakika 3 mkwano. Just wano badde kubolimbuza buzaamu katono naye nga ndi kutuuka ndi wano baye Makerere University Business School Jinja Campus. Then wano waliwo Ministry of Health Jinja Regional. Okay, kati jangu. Salamu busazi just dakika 3 kale. Okay. Wow. Atulize. Necheka tena tukyawa nnyo Faluku. Sokoleke kano katereze. Okay. Yeah. Nayenga balungi abatwagala abagala. Awe bakoledde kuba wekweka eyo tetwagala kisuubireko. Era bwe tukubira essimu Faluku ogenda kuba oli ddundu. Awo nkomewo nkuwe report. Naye nga bannange mwebale nnyo abantu b'ejjinja mbagala nnyo tubatumidde. N'ejjinja mwakendera waliwo twabanga kumpi buli wiiki mba jjinja eno nga mumpa surprise. Mukendedde ennaku zino kiki mwagwamu. Jinja Tawuni Bujiri Kamuli Yiganga kale katugende mikwano eri awamura mama ekimuli kya Lakizali la Ekizairo nga kiri bulala tufudde. Kale come with me we go so omukulu yekwese eyo. Okay, so kachin omanyi kitegeeza gambi that is Swahili omanyi nimi nyina manyi nyingi. Yes, kachin engolo Swahili ate nimi zin confusing nyina nyingi mu. Okay, yenze nakawombe Shifa Hope Sweet Mura wa Jessica ne Shadia. Waliwo na jas waliwo abagala otabula emikolo abapya. Waliwo abagala otabula emikolo nga bagamba nabo tubazeemu mulokaano. Mukwano Faluku taliwo kutwala buli alemereddwe. Waliwo yaze n'agamba mbu Shifa omusajja yanneefuulidde. Faluku acha nange munteekeko ku listi y'abo abakazi. Mbolo kuba ye bamukyaye wiiki ewedde. Bannange Faluku muyise kiddukiro kya buli amenyesa omutima. Bwe banesootinga bamukyaye wiiki ewedde wiiki eno nagambye batumuleete kubanga badda yeeyogereko ensonga ze. Yagambye bamumenya omutima wiiki ewedde mbu kati naye ayagala okubeera muka Faluku. Banna nno muntu olemu
bambi Faluku wekweke tetutuuseewo mbadde mmanyi yes naye nga mikwano muli eyo musiriikiridde temukaaba mwekka Valentine ebeegezaamu Valentine ebeesimbamu ebeegezaamu mikwano muli bize muscrollinga ku TikTok ne YouTube mulaba baana bawala bakutte ebimuli byabwe ebiriko omutitimbi gw'essente ne mufe ennaku ne muwulira ennaku ng'ebatta mugume don't worry be happy anaye muli smart don't worry be happy temuli mwekka anaye just tugenda kugaba ekimuli kya Shadia nga simaze kyekubisaako bifaananyi bagambe nakyegulidde kwegamba sirabika kuba mubakyala balungi bawa bimuli tunakigira kuba etuva eno tulina kiraya nti addako najjaga okubisa ku ebyo mpositinga ebyo kwabanaye ndaba byonna tuli bigaba tubimalawo sibipozingiddeeko nange kupositinga naye nga ku Hosh Fashions and Bridal beesunga okwambaza omukolo gwa Faluk insha Allah ku mugole we mukama gwali batuwadde ku bagole abo bombi bannange ye n'ekirala mbabuulira mulekera nnoonya ennamba ya Faluku waliwo n'abamukubira ne bamuvuma ne bamutiisatiisa ne bamugamba bw'otawasa Jessica tomanyi ky'oliba era kale tukolimira tujja kukola ekikyamu era ffe bw'ataba Jessica no contribution Allahumma swalli bano ebintu byansisi byangu you people oli na recording a voice note 10 ng'avuma Faluku bane Faluku ali confused Faluku ali so confused ate n'ekirala mugenda kuyomba mbw ate ne wooli tosobola kugamba nti abantu babiri bali mu kalulu beesimbyewo ate nga kuliko abalina okuba campaign n'abatalina kuba campaign tinikyo jasi tinikyo nikyo oddamu nikyo olwo ate kati ndi mu lusoga mujja kutya gomanyi ennimi zennyina wano kyekikulaga nti nkoledde abantu worldwide so you want me to take you to Germany all right don't worry I'm going to take you to Germany ngina kutwala Germany guten Nacht smiling guten Morgen ndikugamba good morning guten Nacht is good night guten Appetit good appetite oh my god ciao is used like by the way ciao abamu bakakozesa bye abamu bakakozesa hi ciao is used in Italian bakozesa ciao then ne German bakozesa ciao abamu bakikozesanga hi ciao hi then abamu bakikozesanga ciao bye bye in German be basinga kikozesa ciao bye in Italy tukikozesa nti hi in Italy you can greet with a ciao in German you can say bye with a ciao someone ali mutubuza so ng'atubuza tugenda musasuza so guys okay so we've reached we're here bane Faluku kutamira ddala nga bwe kisoboka nekira esimu yegise mu silent kwa tuyinza ogikubako nevugiraawo n'agiwulira tugende tetuwetaayo eri ku mulimo gwe we be this side wane wali akakome nga ku muti tokwatayo eri ku mulimo gwe
bannaye oba ngenda kwebuzaabuza ntya wakati okusooka tuveewo ngena wuuyo banange Faluku wekweke wuuyo yazze. Halo katudde wano mu kakome banange bambi webikke n'ensawo wuuyo. Webikkeko n'ensawo. Shadia jangu saidi eno anti saagala gira eri ku ssomero. Saagala kugira eri ku ssomero. Ngoyagala kuduuka misinde. Saagala kugenda eri ku ssomero anti how are you? Kati abaana bali mu kiraasi. Tebasoma? Nze no break time nalowooza kati muli busy. Ku ssaawa ennyo ziraba? Mbadde manyi kati oli busy n'enninda ziyiteewo okuba ssaawa ennya. Valentine surprise. Valentine surprise. Gundi omanyi Shadia nsinga obuwanvu. Olaba? Oba twenkana. Kandabe. How are you? Banange bangambye nkwesere ku Valentine surprise. Ani gosuubira atutumye naye ng'oli bulungi wawona. Ndi bulungi. Ffe tutidde okyamawaliro omubambi netaba tekijja ku mulimu. Engamba katudde sayidi eno. Obadde okyali mulwadde? Wawona? Abeeka bali batya? Abeeka balungi. Bannange Valentine mukwano ofunye ekimuli kino ffe tetulina kye tufunye. Nange osuubira kivuddewo? Osuubira kivuddewo? Nina omu yekka. Ani? Nsuubira kiyinza kuba nga kivudde wa Faluku. Kati ate omuntu akubuuza mbu Shadia will you be somako? Nabirabidde. Bigamba bitya? Will you be my Valentine? Tugenda mukubira essimu. Yange kubira essimu akubuuzeeko. Tannaye naye maama nkooye onasa okuleeta kali akatebe wali n'akateekako wano kikirizibwa ne tutuulako wano ewali akakome. Yali yagaana. Kale tukaleke. Kale katuyimirire sayidi eno. Jangu tuyimirire wano eno. Mu muti waliwo akawono. Maama nze ntya n'ebisaani maama. Banna gira okyuka omulala agire ng'akyuse mu mmotoka wali eri atunule gye tudda. Ffe naffe tumalirize wano. Tuli ku bwangu jjukira tulina be tuddako. Bannange jero ate jjaamu agenda fuuka jjaamu. Tulina ne we twasoose ensaidi z'ekayunga. Twagambye twatuuse kiro. Ne tubaako we tusooka ku makya ennyo. Then ne tumala ate ne tukola ki? Ne tugamba ate nga saakukeera nnyo still. Abaana badda masoma. Anti nze mbadde mmanyi bwetuuka break muba busy. Bajja nga balina okufuna ebyokulya si kyo? Tebasoma Lwamukaaga. Leero Saturday nkozi. Bannange. Kati Shadia. Nga bantuma nkuleetere Valentine munnange. Nti bakulowoozaako. Nangamba kukubira essimu. Mukubira essimu. Akugamba ebigambo bye. Mukubire. Banne emmotoka evuuma bubi. Erwanya entalo. Jasi njagala ono atunuze gye tudda.
Mukubire Faluku lutakome. Iwo wanje sinayo mulala gwe nyinza suubira kale. Anake bosa natusonyiwa gyali. Hello. Hello. Bana eji salamu alaikum se. Wa alaikum salam wa barakatuh. Je baleko. Kale nyabana je baleko nyabo. Bigenda biti eyo. Sinye mpola polisi mwero. Je tuli. Shadi yagambye yasuubira Faluku era talinayo ye muntu mulala. Then ekibuuzo kiwe ngambe ekkubiro kimubuuze. Shadia. Wanje. Will you be my Valentine? Wanje. Bane gwe ngate weekwese bulala. Ate oli eri tuli mukola. Anna ngenda kugoba. Shadia. Ntambula kwatira nakoze. Kyoga zimumenya. Anti mne teyafunye kati yagala video zimukwate nga posingidde ku bibyo. Faluku kawulira mubuuze. Shadia. Wanje. Will you be my Valentine? Wanje. Mama nyawa. Shadia. Namba kunawe. Wanje. Soka mujjeko. Bange nsoke nkujjeko. Mujjeko. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina abagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate. Nga bw'osoma nze, yitira musoli.